Mwana mulenzi Bruno ke nga sinnatandika programu yange ya leero kkiriza nsooke nkuyimbiremu akayimba. Ebintu mu byawule okusanga omukazi eyeesuulira ekaawe bwe muba musiimaganye si kirungi kumuyita malaayayo. Atali ku mudaala n'alenze mulengo bibeeramu enjawulo abeera muganzi w'omulekeraawo okuba weebuula. Tongwa Yekolera ge gange musibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Mwana mulenzi Bruno ke gwe ng'omuntu bw'oba owulira nga toswala waakiri swalira nnyoka eyakuzaala oba akyali mulamu oba yafa dda era oswalire n'abaana bo ab'obuwala. Buli lw'ovuma ekitonde ekikazi obeera tovumye ono yekka gw'obadde otagetinze naye obeera ovumiddemu nnyoka eyakuzaala, obeera ovumiddemu abaana b'ab'obuwala, obeera ovumiddemu abakyala bonna bannakazadde b'eggwanga. Y'ensonga lwaki ntera okugamba abaana ab'obuwala batera okukozesa statement nti abasajja bonna mbwa. Ntera okubabuuza ekibuuzo, abasajja bonna babeera mbwa? Ekitegeeza ne kitaawe yennyini tumuleetera amagumba nti waliwo ebivumo ebisukka ku ba individuals ne bigenda direct ku genda yonna. Kakati buli muntu lw'olumba ekitonde ekikazi obeera tolumbye mukazi omu yekka oyo gw'obadde otagetinze naye obeera olumbiddemu abakyala bonna mu ggwanga oba ab'ensi yonna okutwaliza abamu nga mu bo mwe muli nnyoka eyakuzaala n'abaana ababo b'ozaala ab'obuwala. Omubazi w'olutalo omutuufu nga yaluyingiramu ng'abala kuwangula yeewala ebintu bino bibiri wammanga. Yeewala okkuba abakyala, yeewala okkuba abaana. Nti ffe abasajja n'abasajja tusobola okweyuza ffekka na ffekka naye ng'oyagala okugulabinga attention y'ensi yonna n'ensi zikirimaanyi zeetabe mu lutalo olwo, kwata ku bakyala oba okwate ku baana. Era omubazi w'olutalo omutuufu nga yabadde abala kuwangula atera lulwanyisa bakyala na baana. Nti kwata abakyala obateeke ku nguudo oba n'abaana kale omumpembe kangeze nga Yoweri Kaguta Museveni abasasiremu amasasi. Newankubadde Amerika bulijjo emuvujjirira, newankubadde emmundu bulijjo zaatuttisa zimuweebwa bazungu, kwolwo bamwekyusiza ne bagamba nti kino kisusseewo omulamuzi kubanga kimanyiddwa mu nsi yonna nti omukyala n'abaana tebakwatibwako. Era y'ensonga lwaki waliwo ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abaana, waliwo n'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'abakyala. Era kizibu nnyo okusangayo ekitongole, era tekiriyo, sina kizibu nnyo naye era tekiriyo okusangayo ekitongole ekirwanirira eddembe ly'omusajja. Kakati omusajja yenna ng'ogenda mu lutalo n'omukyala olina okubeera omwegendereza. Njagala tuule mu takisi ffenna okube ku mukyala oluyinga tuli mu takisi. Si bakyala bokka be bagenda okwambalira naye ne basajja banno bagenda kwambalira kubanga bamaama b'eggwanga balina ekitiibwa ekyenjawulo ennyo. Mukama Katonda yabakola nga banafu nnyo nga ffe tulina kukuuma bakuume so si kubasaanyaawo. Era okuva we kiri nti Mukama Katonda yabajja mu mbiriizi zaffe kitegeeza tubasingako okutegeera. Kikyentegeeza nti omukyala ne bw'akola ensobi yonna gy'oli ng'oba akuprovokinga oba ng'akutyoboola olina okuzannyisa amagezi amangi ennyo okumwanikula. Kubanga bw'omwanikuza obusungu oba obusiru obungi ennyo ate gw'ogenda kufuuka omusiru asinga. Nti waliwo ekintu ekijja nga kikkuba ng'omukyala yakikukoze naye ensi ekitwala nti abasajja basinga abakyala okutegeera. Era omukyala atwalibwa ng'omwana omuto. Y'ensonga lwaki omukyala abeera mu maka ga kitaawe ng'akyali mwana wa buwala. Bw'atuuka okufumbirwa bamuteeka mu mikono gyo era abakyala edda baayitanga babbaabwe nti taata. Akabonero akakulaga nti abakyala banafu nnyo mu maanyi bw'ogerageranya ku ffe abasajja. Era abakyala banafu nnyo mu ntegeera, sigambye nti tebategeera naye bw'ogerageranya ku ffe abasajja nti abakyala bw'ajja n'omuliro nga gugenda kwokya kozesa amagezi amangi ennyo oleme ggwe kukwata kabiriiti naawe omwokye. Wabula funa ekimotoka ky'amazzi weeyiire osobole okuwoza omuliro ogwo. Naye omukyala buli lwawanika naawe n'owanika toba na njawulo na muntu omulalu gwawemudde.
naawe n'omuddiza n'omuwemula kubanga omulalu gwalina omugayidinga nti Nantongo vaawo towemulira wano genda eri owemulira mu baana. Kakati kyekitonde ekikyala tewali musajja yenna asobola genda mu lutabaalo na kitonde kikyala n'akiwangula kabenze Yekolera itongwa. Era yensonga lwaki musajja munnange nga mwogezi bwa nnumba nsitukirawo naye omukyala bwa nnumba muzannya contempt card nefuula omusiru atategeera era ne mmuleka n'awangula kubanga mmanyi bwe nnaamuddiza abantu bagiraga tunuulira omusajja ono yenna akubye omukyala ogukonde guno gwonna ne basajja banno bajja kuvaamu kubanga ne basajja banno bakimanyidde ddala bulungi nti baava mu mbuto z'abannyaabwe. Era bwe weegendereza ennyo abaana ab'obulenzi ffe tusinga okwagala bamaama baffe. Kakati buli lw'olirumba ekitonde ekikyala si bakyala bokka be bagenda okwanikula ne basajja banno bagenda kwanikula ate bagenda kukulwanyisa bubi nnyo. Kankuwa ekyokulabirako Bruno ke waliwo omusumba omufere gwe bayita Bujingo. Mukama Katonda yali ayiyeeko Bujingo oyo amafuta. Ensi yali eyagadde Bujingo. Ab'eddiini zonna si basiraamu si Baadiventi si Bakatuliki si Bakristaayo si Baorthodoksi si basamize ffenna twali twagala Bujingo. Naye olumba olwasuula Bujingo n'afuuka ekisekererwa kwe kuvaayo nakkakkanya maama w'abaana be Nakazadde w'eggwanga nti yalwala ekikulukuto. Naffe abasajja ffennyini twava mu mbeera ne tugamba tunuulira omuntu bulijjo gwe tuwagira yaweebudde bamaama baffe yaweebudde maama waffe ate nga taweebudde omu kubanga waliwo abakyala abayita mu buzibu bwe bumu nga mukyala Teddy Naluswe bonna abaweebuuliddemu. Era okuva ku lunaku olwo Omukama Katonda yajja ku Bujingo ekisaaki. Era okuva olwo Bujingo taddanga ngulu. Lumbagananga ekitonde ekikyala ng'okimanyi nti kiriko protection y'abasajja ey'abakyala ey'abaana n'ekya the might owa waggulu Omukama Katonda Allahu subhanahu wa ta'ala. Abakyala abo yabawa amaanyi mangi nnyo sigana agakuba ebikonde ate saaga obwongo naye aga favor ag'okuganjira. Yensonga lwaki abasajja abasinga amaanyi mu nsi yonna bw'osoma Bayibuli baasuulibwa bakyala. Ne wane waffe mu Buganda Kibuka Omumbaale yasuulibwa mukyala kubanga gwe yayitamu okuwa ebyama n'abitwala ewaabwe Bunyolo timbeeraawo mukale we neekweka ne bafumitawo effumu n'afa. Kakati lumbagananga ekitonde ekikazi ng'omanyi nti tolumbaganye individual yekka wabula olumbaganiddemu bannakazadde b'eggwanga bonna. Oluyimba lwe wakoze oluwemula abakyala gwadde nga wabadde olowooza owemula mukyala omu olukakkanya ekitiibwa ky'omukyala olutyoboola ekitiibwa ky'omukyala bwe lutaakuwanike lugenda kukuba kigo naye nga ebitundu 99 ku buli 100 lugenda kukuba ekigo n'ototwanya otutono tw'obadde olina otuwewukira mu laatiri tugenda kuggwako kubanga luli si luyimba buyimba wabula kivumo kiwemulo ekikkakkanya ekitiibwa ky'omukyala. Mukama Katonda alina ensonga lwaki bwe yali atonda omuntu ku dduniya kuno yamutonda n'ebitundu by'ekyama era n'abikusika tibirina kulabwako oyo yekka gwe musse naye ekyama. Ebitundu bya munne eby'ekyama obikutte obireese mu lukale. Nange ne neebuuza nga bwe wagambye nti nakukozesaako wadde gwe ekigambo wakozeseza kinene naye nze ndi musajja Muganda sikozesa bigambo binene. Nga bwe wagambye nti nakukozesaako ng'oyagala otumanyisa nti omukyala oyo wamukozesaako lwaki temwabikolera mu katale? Lwaki temwabikolera mu katale kubanga ebitundu by'ekyama oba bye mwakolera mu kyama obireese mu lukale. Laba ate nno oli bwagambye ng'omukazi ye yasooka okulumba Bruno ke wali waggulu gye nvudde nkugambye abakyala Mukama yabakola nga tebenkanya basajja ntegeera. Era ng'omukyala bw'akola ekintu kyonna eky'obusiru naawe n'oyanikuza obusiru obeera ofaananya omuntu awemula omulalu olw'okubanga omulalu akuwemudde. Omukyala bw'aba muliro
gwe ng'omusajja olina kubeera mazzi agazikiriza omuliro ogwo. Kakati ekyo kye wakoze okujja n'olaba bisa omukyala nakozesaako mu ngeri y'okubalaata, mu ngeri y'okwewaana, mu ngeri y'okukkakkanya oli, wabadde tokkakkanya mukyala omu. Naye wakkakkanyiza bannakazadde b'eggwanga bonna, ate naffe abasajja n'otuswalizaamu. Kakati nganze omusajja yeekolera alina omukwano omungi oguntiirika nga Kadoma, abakazi bagenda tutandika okunti olw'okubanga ggwe muntu omu. Abakazi bagenda tutandika okumboola olw'okubanga ggwe muntu omu. Abasajja temusirikira byama. Tugenda mu hoteri nga tuli babiri ffekka oba mu lodge, naye nojja n'onyumiza ababooda bonna. Ekyekyala mukiraba wadde kyebitiggula, naye munda mu kyo simuli ze nakicekera dda, nakikebera dda, nakikuba mu ttooki, munda mu kyo simuli. Oba weebudde ffe abasajja, kubanga eyalumwa ku musota ne bw'alaba omuguwa yeekanga. Sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba oteekako misinde. Emmese enkulu bw'eri engoye zo n'ente ozittiramu, kati naffe oba ogenda tubooza. Oba weebudde abakyala b'eggwanga bonna nga kwogatta n'abaana bo ab'obuwala. Bruno ke amaanyi g'oteeka mu kukola jimu olabike bulungi. Amaanyi g'oteeka mu kustiiminga feesi yo erabike bulungi. Amaanyi g'oteeka mu kukwekongakonga weetega abakyala. Obuvubuka obwo bulungi simanyi lwaki buba bunaku nnyo. Buba bwavu nnyo. Kubanga obudde bwabwo obusinga bubumalira mu kwetonaatona bulabike bulungi busobole okukuula abakyala. Omubino omuntu nno taba mubi yenna wano wenneebaliza Eddie Kenzo. Eddie Kenzo muvubuka alabika obulungi. Naye ate muvubuka eyamanya ennaku ye era yali hard working n'amanya nti okukola kwe oba obulangira bw'omunaku kuba kwekolerera. Tunuulira balungi banne. Babeera mu kwekonga, babeera mu kwesitiiminga. Obudde mwalina owandiikira ennyimba oba ogenda akola ennyasitula emigugu ku owino, oba agenda asuubule, oba agenda avuga ebbooda. Abumalira mu kwesiiga bisige, abumalira mu kwetunuulira mu ndabirwamu, abumalira mu kusenya mannyo galabike bulungi nnyo ng'omuzira galeme kufaananako agayitongwa, abumalira mu kukola bunyama. Singa bwe budde bw'okozesa mu kuwandiika music omulungi senga oli ku level ya Kenzo. By the way, you are so talented, you guy. You are so talented. Naye obudde obulina okuwandiika ennyimba obumalira mu gym. Obudde bw'olina okukozesa okusiiba mu studio obumalira mu streaming kulabika bulungi. Obudde bw'olina okukozesa okuyiiya butya bw'ovuddeyo ve kuba upcoming bw'omazeeko emyaka 10 gye nkulabidde obumalira mu kutuusa bakyala ku ntikko. Kakati abakyala b'otuusa ku ntikko wameesingamu app katono nabo be batandise okukwabya. Omusajja atali mukozi yalangirwa. Omusajja asiikiini oba muyite masiikiini yalangirwa abakazi. Gwe sooka weebuuze, wali owuliddeko audio yonna ng'ejja nti Kenzo yankozesa, golowooza talina baakozesa? Kubanga bakimanyi azitowa tadipendinga ku bbo, adipendinga ku talenti ye, adipendinga ku hard working ye, adipendinga ku magezi ge. Mwetegereze mu nsi yonna abavubuka abalabika obulungi balema okkuba akaggi. Either no mu music industry, business industry, simanya bino ebyamakolero oba wa. Abavubuka abatera okuba obulungi abalungi ennyo batera kuba ba failure in life. Kubanga obudde bwe baali maze nga bakola babumalira mu kutuusa bakyala ku ntikko. Ate olw'okuba balina ebyetaago bingi nnyo n'okwegomba kungi nnyo taba na mukyalo omu. Atuusa Donizera ku ntikko, Donizera nsonyi wange zisa bugezesa. N'atuusa Dola Mwima ku ntikko. N'atuusa speaker onaani omukyala Anita Amongi ku ntikko. Kakati omu kubba atuuka n'amanya, bw'amanya naye ebbuba ne limukwata kubanga akutaddemu ssente naye ne yeerabira ti si ye yekka abadde akuteekamu, waliwo abalala abadde bakuteekamu. Nassa omuliro. Omusajja atali mukozi, omusajja ngalo bunani yafuuka ekivumo mu society. Banno bali mu kukola music, oli mu kutuusa bakyala ku ntikko. Kambawo ekyokulabirako kya muganda nge Big Eye. Nkwagala nnyo Big Eye, yampa ne ssente zaidi. Nenze bwe mba ntuusa okwogera amazima. Munnayi gonna ng'ogera Big Eye nkwagala nnyo era sikulinaako mbwa. Molo!
mpeerezayo wana akasente ku Eid alhamdulillah Allah akuddizeewo nakola ka post munne mbandi nga bandaga Lwaliyimba mayanja akuweereza ekiziki webale nnyo naye Big I yatandika ne Eddie Kenzo tewali kyayonoona career ya Big I ng'omukyala gwe bayita Donizera. Kenzo yabanga mu studio ng'akola nnyimba nga Big I ali mu kuweeweeta Donizera. Donizera n'alyoka atimba Big I bula amugulidde akamotoka ne Kenzo k'atalina mu budde obwo kyali kinnuwa nga kyamaanyi nga Eddie Kenzo avuga kiipusamu ate nga kikadde ate nga kifaafa nga mwana mulenzi bamugulidde emmotoka UHU nuwa mpyattu ku kaveera bambi mwana n'ayingira comfort zone eri banne bali mu kukola Eddie Kenzo n'atuka okuba stamina n'atuka okuba zivuga n'atuka okuba zimusonyiwe n'atuka okuba zisitya loss n'amayuka. Big I agenda okuzuukuka okuva mu bikunta bya Donizera wallahi nga kiri kikeerezi abavubuka obulangira bw'omunaku kubeera kwekolerera. Kakati ono ye yakona Bruno ke career ya music yakona ne bw'omufumbisa loole ya Kalitunsi takyasobola kujja kubanga already yafuuka dda omusajja engalo bunani. Erinnya lye livugira nnyo mu majjolobera litambulira nnyo mu majjolobera era bwe wetegereza billboard zaabeerako oba countdown zaabeerako eza radio ze Uganda tekubaako music we. Tewali program ya countdown kwabeera abeera mu program za lugambo bamusazizaako n'erinnya Mbuse Kabira mbu ayina ekibira tasala kibira naye nga lwaki bakulangira lwangalo bunani osanga ekisajja ekibi nga kidduleke lubega ng'omukazi tasobola kisongamu bw'ati era ng'akizaalira abaana awatali kwekeka kubanga kyakola ssente zaakyo. Kantegezeeko abavubuka kantwala omukisa guno abasajja tulungi wansawo ne bw'olijja ng'olabika bulungi nga Salvado ne bw'olijja ng'olabika bulungi nga Navio kapere ng'alinamu ku ssente agenda kubeera baby boy gwobeera ekisiraani agenda kubeera Mr. Handsome gwobeera Sebbijjo. Abasajja tulwane ensawo zaffe ze tuba tusiiga ebizigo zinyirire than faces zaffe. Mwabakyala kano kammwe omuvubuka atasobola kwegulira amafuta ga mitwalo 10 obeera omulazaawa. Buli omu yagalira mu levo yo. Omuvubuka atasobola kwegulira amafuta ga mitwalo 10 alina kwagala asuubula bivumba agitambuza bano abakyala abatambuza engoye kigambye nti mbakakkanyiza. Alina kwagala mukyala wa kadaala ka nnyaanya naye gwe omukyala yakola ssente zo ne ziwera. Omuvubuka atasobola kwegulira amafuta ga mitwalo 10 omulazaawa. Nammwe mweweebuuza mu maaso g'abaana bammwe. Omanyi nga bwe ngambye nti gwe Bruno ke oba tosobola kweswalira swalira abaana bo ab'obuwala n'ennyoka eyakuzaala. Naye nammwe abaana ab'obuwala oba abakyala bw'oba tosobola kweswalira swalira abaana bo bakulaba batya mu mivuyo gino nti maama akayanira sosegi agikayanire nga ya Drake Lubega agikayanire nga ya Miss Kiggundu naye ya Bruno ke ono omwavu emponga byoya nga ne bw'omusulika avaamu maziga na minyira. Bruno ke alabikidde mu mivuyo nga yatuuka n'okufiirwa maama w'abaana be nga tamujjanjabye era ng'okyanoonya oyo. Njagala abakyala Bruno ke be yasooka okwagalako mubakozesenge omuggo mu kateebe kali kenjogerako ngambe ono wadde mulungi naye obuvunaanyizibwa simuli nammwe mukoze kyamaanyi okweweebuula. Faridah Nakazibwe mwannyinaze wange omulungi yeddira ennyonyi oba mulamu wange gye nasooka okuzaala mutabani wange amaaluba nnyonyi mulamu. Kino kikulekawa nakulabye mu kavidiyo ne Bruno ke mulya busaamuzi simanyi obu snacks mulumya abayaayi naye Faridah Nakazibwe yeggwe mukyala mu mawulire asinga brandi enzito
yeggwe mukyala mu mawulire asinga brand enzito empande emu eriwo ekisero. Bino byonna tuyinza okugamba bikuyikwatirako wane bikuzingiramu era biveemu byesonyiwe enswera ensiru gye baziika n'omulambo. Ono omwana tamanyi brand yo gy'ogijje agenda kugikuba ekigo. Nkiddamu Faridah Nakazibwe enswera ensiru gye baziika n'omulambo tuyinza okuziika ne Bruno ke. Waliwo ekintu ekigudde wansi mu nnyanga nga bw'ogezaako kisikayo olw'okuba kizito nnyo omugwa gugenda kukutuka naawe okkirire wansi. Abakyala bakulabanga ekifaananyi kyabwe eky'ekitiibwa. Essaawa eno dayininga neyabaweebudde. Kankubuulire nze ne bw'oliba muganda wange nga twayonka kulimu nga nkwagala ntya singa ovuma His Excellency Bobi Wine sisobola kuvaayo kuwolereza. Bwe mba sisobola kuvaayo kuwolereza nsirika busirisi. Bwe mba mpulira nga sisobola kuvaayo kukugambako nti kyokoze kikyamu mu lujjudde nsirika busirisi. Kubanga mmanyi wano w'okutte wasuula zikaliya. Kakati ne kino ekitonde ekikyalo nno kye yakutteko kisuula zikaliya. Tokkiriza kufa na mwana oyo. Embuulire tefa yonna. Nze Yekolera bye mulinjulako nga nfudde. Mulindeeko okuvaako kandeete wano ebyaffe tudde ku mulamo gwa struggle. Wabula ndika ekipawa tongwa. Baganda bange ne bannyinaze temwerabira campaign yaffe ya Paint Uganda with Red. Paint Uganda with Red baganda bange ne bannyinaze. Twabagamba campaign gye tulina ya kunoonya obukofiira 5 nammwe munsuuliridde nnyo. Ensonga mugijjeemu nnyo omuliro ke nabulamu wali nammwe ne mubulira ddala. Kofiira ka mitwalo 2.5. Twagala pieces 5. Kyenvudde nkusaba gwe muganda wange oba mwannyinaze zannya paati yo. Paint Uganda with Red campaign. Paint Uganda with Red. Twagala supply nga bukofiira buno kubwerere tubuwa abantu. Ffe tubala buli district town esingamu abantu otuteeka pieces zaffe 5. Bannange mwambala ebisaati Samuna najja nakkubirako akalango, Moviti najja nakkubirako akalango, Simanyanga Kombucha Buganda nakkubirako akalango. Lwaki temukkiriza ne mukubira obulango bw'ensi oba obw'enkyukakyuka ku bannayuganda? Gulayo pieces zonna z'osobodde. Oyinza oganguzeemu, oyinza oganguze 5, oyinza oganguze 10, oyinza oganguze 10. Ate oyinza okugamba siwezaamu zigula pieces. Wadde piece nina 15. Sitoli wekka. Tuli abantu bangi abatalina busobozi naye nga tetwagala okugattako ku nsi yaffe nga n'enkyukakyuka tujagala. 15 z'olina waliwo n'omulala azirina oba mulinga 5 abazirina nga zikola akakofiira. Kyemudde mbasaba buli omuzannya paati yo. Namba eri 0773 97 17 57 0773 97 ereeta amannya ti Abdul Kikomeko. Wayagadde okusoma nsobola okusoma. Naawe atayagadde kusoma era sijja kusoma. Bye byange.